Olaga wanene kubanga akatayi kamakinze bulungi embeera yimiridde etyeyo. Neyanza nnyo neyanzege abanange abali mu studio era mbalamusiza nnyonyere ddala ate n'abalabi baffe abeekumira ku Soul TV nammwe tubalamusiza nnyo. Wano mu Kampala kumpi buli luguudo lulina ebirubeerako, buli luguudo lulina ebyalwo. Bw'ogenda ku luno osangako binnya, bw'ogenda ku luli osangako suwegi, bw'ogenda ku lulala osangako kyako. Kaakati ndi wano ku luguudo olwa Jinja Road, luno n'oluguudo olw'emulago ndowooza mu Kampala enguudo emulago okuviira ddala nga ku Kittanta genda maaso otuuke nga ku roundabout y'emulago enguudo oba oliawo zoyinza okugamba wamu ndowooza ne ku Useful Road enguudo ezisingako abatembeeyi, ntegeeza abatunda ebintu ebyenjawulo, abatunda ebyokulya, abatunda ebijanjaalo, butunda buli wamu osangawo kyawo, abatunda ebintu ebikavu ebisabika amamotoka, ebintu ebyenjawulo na buli kimu. KCCA egezaako balwanyisa naye ate balemera ku nguudo. Simanyi oba ekyo n'emawanga ag'ebweru bwe kiri, naye obalaba emisinde giba miyitirivu nnyo. Naye essaawa zino ndi wano ku luguudo olwa Jinja Road ku ntabiro yaalwo erugatta ku nguudo endala nzize kutuusaako butya ate sayidi eno bwe yakedde. Bannaffe abava ku Old Port Bell Road bebo bolaba essaawa zino njagala obagamba nti kummwe abava sayidi eyo mu bitundu ebya Kitintale, mu bitundu ebya Luzira n'okweyongerayo ate wali nnyo buzibu bw'ogenda kusanga nga olabika oyingira ekibuga okujjako obuzibu ojja busanga bugoloobi bugoloobi wagatirawo ku Kitintale awo we wali ku buzibu obutonotono, naye bw'onaaba osimatuse awo akugwe ajja mu kibuga tugenda kusanga buzibu bwonna era entambula yo ebadde ennuŋŋamu mu bitundu ebyo. Okujjako gwe asalirawo okulabika nti ogenda mu bitundu eby'Nakawa awo waliwo olw'okuba nti waliwo motoka ezivaawo nga empitirivu ennyo eziva mu bitundu ebyo ebyetoolodde awo Mbuya n'okwetooloola awo nga ziyingirirawo nga ku Sherwa ku Silver Springs awo ewali akalipagano akatonotono ak'ebidduka, naye ate bw'oba nga ovuddeyo wano okuyingira wano ku Internal Affairs n'okuyingira ddala wano tewali buzibu bw'amaanyi. Naye ku ggwe ava mu bitundu ebya Lugogo, bitundu eby'Nakawa n'ebitundu ebirala ng'oyagala kukozesa kitundu kya luguudo kino, nkugamba ekintu kimu nti obugumikiriza bujja kuba bungi bw'ojja okwetaagana ddala ng'otuuse wano ku Internal Affairs, kubanga okuyingira roundabout eya wano ku Wampeewo kijja kwetaagisa obudakiika obuwerako kumpi eddakiika wakati w'ettaano ne 10 ze weetaaga okulabika nti osala busazi wano, kubanga n'abanafu aba traffic abasirikale ba traffic wadde tebannajja ku luguudo kaakati abantu bakozesa bwongo okulabika nti bayingira ekibuga mu mbeera emu oba endala. Gwe mugotteko gw'olaba ogw'amaanyi oguli wano nti oba oliawo mu biseera bwe babeerawo abanaffe aba traffic abagenda mu maaso n'okuregulating entambula y'ebidduka ne bataako ezimu ne basiba endala kiyambe oba oliawo motoka okutambula obulungi, naye bwe batabaawo buli omu akola nga bw'ayagala. Naye kummwe abayingira ekibuga era kumpi kyekimu nga oli ku luguudo lwa Jinja Road anengera eri nga oyegenda ku Kampala Road yetu wali nnyo mbeera nzibu, ebitaala bya wano ne traffic oba oliawo bwe baba nga we bali sayidi awo bandiba nga be baleeseewo akalipagana ako kwolaba ak'amaanyi ennyo kugwe ayingira ekibuga. Era okuviira ddala wano ku nkulungo ya Wampeewo olina kubeera bubeezi mugumiikiriza, kubanga eddakiika ziyinza n'okuwera 2 zoyinza okwetaaga okulabika nti osala busazi wali ku Kitugumu junction okulabika nti odda mu bitundu ebyenjawulo, kubanga waliwo enguudo nnyingi ezisala, waliwo olukutwala ne lukugatta wali ku Useful Road, waliwo olukutwala ne lukugatta ku De Winton, waliwo ezikutwala ne zikutuusa mu bitundu by'Ensambya Kibuli n'awalala. Kaakati kugwe ayingira ekibuga oba okufulumira sayidi awo ojja kubeera bubeezi mugumiikiriza. Naye abava oba oliawo mu bitundu eby'Ensambya n'okulabika nti mujja wano nammwe mulina kubeera bagumiikiriza, kubanga abajja okwegatta ku junction eno eya Kitugumu ate nammwe ku bitaala wano mujja kusangawo jaamu ate omutonotono ayinza okulabika nti abanyigiriza kumwe abafuluma ekibuga ate wali embeera yonna gye mugenda kusanga nzibu eyinza okubataataaganya nga mufuluma Kampala nedda. Naye era bw'otuuka wano ku Wampeewo roundabout awo wojja kubeera mugumiikiriza, kubanga waliwo emmotoka entonotono ezirabika nti ziva mu bitundu ebya Wampeewo Avenue, ebitundu ebyekololo neweetooloddewo okulabika nti ziyingira wano, naye era si ze zitiisa kubanga entambula yo ebadde etambula bulungi. Embeera bweti bweyimiridde sayidi eno bannaffe aba Jinja Road mwe mukkirize bukkiriza nti jaamu mwapatana naye ate mulina kyamukolera, era bw'otunula muyitirivu nnyo mulabike nti mubeera bubeezi bagumiikiriza mujja kubanga mutuuka, kubanga kyemmanyi abasinga okozesa oluguudo luno embeera mwagimanyiira. Abali mu studio omuzindaalo ngo baddiza katweyongere ate tubatuuseeko ebikira ku bino mu munnyo ku makya. Tweyanzike, it's a beautiful place aho wenyini wokoledde